olwaleero abantu okuva mu nzikiriza ez'enjawulo beetabye mu kusaba okw'enjawulo okubaddemu n'okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II n'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 31 ng'ali ku Nnamulondo. Okusaba mu nzikiriza y'abalokole kubadde ku kkanisa ya Apostle Dr. Joseph Sserwadda eya Victory Church mu Ndeeba era kukulembeddwamu omulabirizi atwala ekkanisa eno Ronald Mukiibi. Era mu ngeri y'emu omwetolooza abantu abawa amagezi. Bano basabidde Omutanda Katonda ayongere okumukuuma ssaako n'okwongera okumuwangaaza ng'atudde ku Nnamulondo. Obanga okutya Mukama kuwangaaza, yongera okumuwangaaza Ssaabasajja. Omulabirizi Ronald nga yakulembeddemu okusaba kuno ayogedde ku Ssaabasajja Kabaka ng'ow'enkizo mu bintu ebingi ate era wa Katonda ekitiibwa ekimuyambye ennyo okukulembera Buganda obulungi. Tubadde tuyimba oluyimba lwaki lwa Buganda nga Abaganda bayimba, Abateeso bayimba, Abaki bayimba kubanga wano tuli muki mu Buganda ate ye Kabaka waki wa Buganda era twagala okumwebaza obutasosola. Mu ngeri ey'enjawulo abalokole beeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'akkiriza nabo ne babeera basaale mu nteekateeka y'okumusabiranga buli mwaka. Twagala okutuusa okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja olw'okuwagira ebyobulamu. Ekyo nakyo ndowooza Katonda amulabye n'agamba nti katumwongere emyaka kubanga assaamu ekitiibwa ki obulamu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kusaba kuno akiikiriddwa Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika nga yasomye obubaka bwe. Mwasabidde abantu b'Omutanda okwewala okugwa mu katego k'abantu abataagaliza Buganda kukulaakulana wabula bakole ebyo ebiyamba Buganda okutuuka ku ntikko. Tulabye abantu n'embeera ez'enjawulo ezigezaako okuyuuya Nnamulondo era n'okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Ekinaatukuumira ku mulamwa ne ku Kabaka waffe kwe kubeera obumu nga tujaguza emyaka 31 nga Kabaka atudde ku Nnamulondo. Mu bubaka bwe bumu Katikkiro era ategeezezza nti okuva Omutanda lwe yatula ku Nnamulondo yakulembeza nnyo enkola ey'obumu mu bantu be ng'era y'emu ku nnyingo enkulu ennyo Buganda kweyimiridde. Okuviira ddala mu 1966 okutuukira ddala 1993 abantu ba Buganda bassa kimu nga baagala nga basaba era nga babanja okuddizibwawo kw'Obwakabaka. Obumu obwo obw'abantu ba Buganda y'ensonga enkulu era nga gwali omusingi gw'Obwakabaka okuddawo. Eric Ntanda Bwanika omu ku bantu b'Omutanda abawangalira e Bungereza kyokka nga amatikkira gano gamusanze kuno ategeezezza nti beenyumiriza nnyo omukulembeze wa Ssaabasajja Kabaka kubanga babayambye nnyo okusomesa abantu obuwangwa n'ennono yaabwe. Bw'obeera nga ebyobuwangwa obimanyi nga obikkiririzaamu bikuwa ekitiibwa ne mu bantu b'osanga kuba baba bamanyi gy'ova nti totyayo ate by'okola nawe tobitya. Ssaabasajja Kabaka afuddeyo nnyo okulaba nti ebyobulimi bitumuse ate n'okukuuma obutonde bw'ensi kyekisintu ekisinga okuba ekikulu mu byonna. Mu matikkira gano aga31 tuli mu essuubi ddene nti era ajja kutuuka mu myaka egisukka 7. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, ageesigika. Otiwebale nnyo munaffe Zubairi